nga mu nnyumba amasannyalaze gavaavaako we gakomawo gazikira we gakomawo nga bw'ogenda kukammitako nga kali bwe katyo. Netiwaaka egenda waggulu nnyo nnyo nejjula n'emala n'ekendeera nga netiwaaka wejjula paka waggulu mu nnyumba nga gazikira amasannyalaze. Bw'eteekako akati kamu nga mu nnyumba gaaka, netiwaaka weddamu n'erinnya paka waggulu nejjula nga amasannyalaze gavaako, kwe gamba nga gakikola mu kaddako kennyini nga bw'olaba kammita ako, nga we kateekako netiwaaka nejjula bulungi ne gazikira mu nnyumba. Nejjako netiwaaka ne tusigalako akati kamu ne gaaka mu nnyumba. Ebiseera ebisinga amasannyalaze go gaba tegalina buzibu, gaba gajja kutereera. Ebiseera ebisinga si go wekka abeera n'ekyo ekizibu, ne banneyibbabo abamu babeera bakirina. Kiweemu wait time, kiweemuko essaawa nga 2 oba 3 gaba gajja kutereera. Ebiseera ebisinga kammita ako netiwaaka erina kuteekako obutinga 3 ku 4 bwe bulina okubeerako. N'olwekyo kammitako we kaba kaleeta ekizibu ekyo, beera mugumiikiriza, gaba gajja kutereera gokka. Totawaana kunoonya muntu w'amasannyalaze mbu akutereereze, gaba gajja kutereera obudde bwonna singa mmitayo ekola ngaako bula bwe kakola. Kyenyigadde okubeera nga mbalaga.